olwaleero mu Bible ngenda kwogera ku religion and culture. Ngenda kwogera nga nkijje ku debate eri ku social media oluvannyuma lwa omuweereza wa Allah yayogera ebigambo ebitagenda bulungi ku Ssaabasajja Kabaka ne bigenda nga birya bifuukidde ddala olutalo lwennyini lugenze mu nzikiriza kati. Naye ng'omusajja wa Katonda waliwo abantu abankazaako pastor wa politics. Nga pastor wa politics sisobola kuleka kintu ekyo nga kikula bwe kityo nga kijja kirya. Olwaleero ngenda kwogera ku enzikiriza ne culture. Tubeeko ebintu bye tutangaazibwa kuba waliwo omwana omu mbadde ku nguudo okwo nga ndaba ebintu ebiwerako. Omwana agambye mmaze okukitegeera n'okukakasa ebintu bino tebikwatagana bibiri. Bw'oba olina kubeera royo nnyo eri culture oba obwakabaka bwo weesonyiwe enzikiriza. Bw'oba oli deep nnyo mu nzikiriza weesonyiwe eddiini oba enzikiriza. Kakati ekyo kye kindeese okutagulula olwaleero. Enzikiriza tezirina we zikontaganira ne culture. Enzikiriza tezirina we zikontaganira ne culture. Kakati ogenda kumpandiikira ekitabo kino, ebitabo bino wammanga. Tuli ku religion and culture or Bible and culture. Tugenda kubeera mu kitabo kya Luka essula 2. Essula ey'okubiri oyinza ogisoma yonna. Naye ngenda kujjayo olunyiro lwa 21 paka ku lwa 27. Mbadde nkomye ku lwa 24 naye n'olwa 25, 26, 26, 27 ojja zisoma. Kati wulira Luke chapter 2 verse 21 to verse 27. Then tugenda mu Luke chapter 3 from verse 23 to verse 38. Luka essula 3 olunyiriri olwa 23 okutuuka ku lwa 38 lwe lusembayo. Then bwe tuvaawo ojja kuwandiika eyo ndagaano mpya. Tujja kugenda mu ndagaano enkadde. Onzigireyo First Chronicles ebyomu mirembe gy'Abassekabaka. First Chronicles chapter 1, chapter 2, chapter 3 and chapter 4. Kati ojja bisoma mu budde bwo obw'eddembe. And I think it's the most wile waave ku luzungu. Ezo empapula bw'ona ozisoma ze zisinga okuba ze zijja okusinga okuba walinga okubeera boward mu mpapula zonna ez'omu Bible. Naye za makulu nnyo. First Chronicles chapter 1, chapter 2, chapter 3 and chapter 4. Chapter nnyo gyazisoma wano tetujja kuziyogera naye nja kuwaako intro katono ogende otuule obisome. Olwaleero tuli ku Bible and culture or religion and culture. Mukama abawe omukisa. Era ng'omuweereza wa Allah nanga akola mu ofisi ya Allah njagala okwetonda olwa seeka sheik ya simatuka ebigambo. Tumusonyiwe kuba naye muntu. Ndowooza tukijira. Ate naffe ababuulizi b'enjigiriza zonna bino tubimanye. Kyemugamba mu Qur'ani temuli mu bwakabaka oba mu Bible temuli mu bwakabaka oba mu Qur'ani bwalimu. Lwaki mu Buganda tebubeeramu? So nga nange omu akola mu ofisi ya Allah oba mu ofisi ya kitaffe Katonda w'eggulu ntuusa okwetonda kwange eri mmwe abantu ba Allah betuweereza nti mutusonyiwe olw'ebyo ebyasoba naye tetugenda wala bino bitujja ku mulamwa ogwa struggle. Kale video etandise. Video etandise n'okwebaza. Njagala bebaza bamikwano abayimiridde ne muganda waffe Masaba Faustin. Njogedde ne Masaba Faustin munafu olw'eddagala lyali olwa treatment gyali mu kutwala mu Kawempe Republic. Masaba bamusanze ng'alimu ebintu ebitategeerekeka nga bw'omanyi olulimi lw'abasawo. Bamusanze ne toxins
bamusanze ne poison era nga internal organs ze zibadde zitandise okubeera affected, kidneys, liver so nga bibadde bitandise okubeera affected, ensonga lwaki abadde asanyalala, ekibumba ekyenda kyesiba n'ebirala. Naye report etwakasa nti ajja kuba bulungi, naye atuusa okwebaza kwe eri mwenna abawuliriza ba SPS Muwire Bible and Politics n'abantu ba struggle mwenna okuva mu diaspora n'ewaka. Mwebale nnyo okumubeererawo mu Kawempe Republic, si kyangu beerayo n'obujjanjabi bwayo nga talina mulimu, buli kimu ekiki ekyafa, naye mumubeereddewo era n'obujjanjabi ayimiridde ku mmwe. Abadde atandise okufuna ebizibu naye ajja kuwona kuba bamutadde ku treatment esooka phase 1 ajjanjabibwa, then oluvannyuma ajja kuddamu addeyo balabe, era njogedde naye nga olw'eddagala liri akolola nnyo akolola, ate nga yagenda talina kifuba naye akolola, eddagala lirina bye lyasiikudde ebifuluma. Katukkirize Katonda nti Masaba ajja kuba bulungi, tumusabira ate era twongere okuyimira naye. Enamba ye osobola okuginsaba n'enjikuwa oba ogiyina osobola okumukubirako. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Muganda waffe Bobi Giant ngenda kuzomeza 26 naye twayimirira naye. Aba team comment section namwe abasobola okuyimirira ne Bobi Giant, enamba ya Bobi Giant osobola okumukubira direct n'oyogerako naye n'akubulira ebigenda maaso, oba osobola okukwatagana ne team comment section waliwo kye bapulaninga. Naye enamba ya Bobi Giant eri 0778 22 85 75 ereta Nicholas Nassa Kigongo, osobola okumukubirako naye ne tuyimirira naye. Byonna era ffe tulina obikola. Mukama abawo omukisa. Olwaleero mu butongole mutegedde ebifudde mu komera ku basibe baffe ab'enkyukakyuka. Abasibe baffe abamu basazeewo okukkiriza emisango, abamu bakkiriza, abalala bakyagaanye, basigadde 9 abagaanye okukkiriza ebintu ebyo. Kakati olwaleero mu butongole nkutte ensawo z'amasaaba zonna ze mbadde nnina ne tuzimuddiza. Ensawo ze zonna zifunye mu butongole zonna, kuba abadde yazituwa nga tukyazinoonyeza akatale, mubadde mumulabirira naye nga temuzitwala. So yali atulajanira ennaku ezo, talina sabbuuni, talina sukaali, tumuyambe. Tumugamba nedda ssebo, ensawo ze weeziri. Kati obutayagala gamba nti oba twatunda ensawo ze ate ne tutamuwa ssente biki, n'agamba muzimpe. Era olwaleero ensawo ze zonna tuzipakidde mu nsawo ne tuzimuddiza ekkutiya nnamba. Ozirabye? Era nga bwe yazituwa tumusanze ku kooti ne tumuddiza ensawo ze. Enkya tebagamba nti twatunda ensawo ze ne tutamusasula. Mubadde obadde tutamuwa ssente, mubadde mumuwa ssente zaabwe nga zibatuukako nga n'ensawo zaabwe weeziri, era ensawo ze tuzimuddiza. Ekyo njagadde nakyo nkibabuulidde kuba byonna tubitadde ku record. Nayo nvuddeyo. Najja luli ne nababuulira ku mukyala eyankubira essimu ng'akaaba nga ngamba bannange pasita kirabika tewasaba pasita kati bagenda kunsuba, ne mugamba genda bakusibe. Olina kye wakola? Mujjukira oyo mukyala ne mubuuza olina kye wakola nti ne mugamba genda bakusibe. Genda bakusibe. Bambi omukyala oyo okumanya ne bannanga abantu b'e Uganda mwaggwamu ekisa. Abalamuzi b'e Uganda muli babi. Omusango mujweteke tegulina makulu, musango gulinga gwangasi. Naye omukyalo olunaku lwali Lwakutaano, gwe nakibagamba lwali Lwakutaano, ne bamugamba ajje ku poliisi ne babatwala mu kooti. Omukyala ne bamulimandinga eruzira. Olunaku ne bamutwala, ekiro omukyala n'azaalira mu kkomera. Mazima ddala mulamuzi kyoyo atalina magezi, atalina, ng'omukyala omulaba asuliridde okuzaala, lwe bamutwala lwe bamutuusa ekiro ssaawa 7 olubuto ne lumuluma, ssaawa nga 2 ez'okumakya n'azaala.
okumanya basajja mmwe mwaggwamu ekisa muli babi. Omukyala n'azaalirayo omwana era abadde amazeeyo eri ebbanga okutuuka bwe bamweyimiridde wiiki eno ewedde, bwe bamukomyawo mu kooti bamulimandinga 1 week, ne bamukomyawo ne bamuwa beyiro, naye bantu mmwe muli babi. Kambi komyawo tunjagadde nkibabuulire. Nabagamba ku kabano waliwo omuntu omu ali mu diaspora bambi abadde akoze abeera ku video zino aziraba n'awulira engeri gye tubadde tusomesa akabano. Yagenda n'atuuka awantu mu bitundu by'e Buloba n'agulawo ettaka lye yasobola okugula. Bw'agula n'abalala ne bajja ne bagula, ne bazimbawo essomero, ne bateekawo beekeri, ne bateekawo biki, n'abeera surrounded by akabano. Ne bamugamba weewuwo twagala otuguzeewo n'agaana. N'abagamba situndha. N'azimbawo ennyumba ye. Ennyumba zino eziriko bulungi nnyo. N'asaba amazzi gundi n'agayingiza. Self-contained, ennyumba ennungi ng'omuntu ali mu diaspora. N'atikka ebintu bye bibadde mu kkubo nga bigenda mu nnyumba temunnasulamu muntu. N'atereeza ewuwe. Ekiro ky'olwaleero akabano kakutte ennyumba ye ne kagyokya. Omukyala nkubidde essimu ng'akaaba. Ennyumba temuli muntu, nti oba omuntu yabadde afumbiramu. Balirwana bonna ezaabwe tezaayidde, eyiye yeyayidde n'akategula konna yonna ku ttaka. Ankubidde ng'agamba pasita nsabira, pasita nnoza n'ekyokumugamba ne kimubula. Wabula ng'ambuuza Katonda namukola ki? Mbadde nkooye nve mu diaspora ngende wakantuule. Bamuweereza bifaananyi ng'ennyumba ye eweddewo. Ne muwayo Obwessuula emu n'eyokubiri asomewo awo alabe. Ebyogo byonna byamuggwako. Ne musabira ne njogerako naye. Bisangibwa Buloba. Era twongera okumusabira nti abuuze ebintu bye byasindisa okuva mu diaspora bigende waka agenda biteekawa. So akabano kaddalira agambye n'agamba pastor bulijjo by'oyogera bintuuseeko bya ddala. Nono w'omukomera ngambye pastor byonna by'obadde oyogera mu makomera ne mu basibe ne mu bitongole bikuumaddembe byonna bituufu. Babadde ne bannaabwe ne babanyumiza bye bayiseemu gye babajja mu seemu ayi iso biki. Yagambye pastor naawe bw'oba toli wa iso kirabika osula Uganda. Byonna nga bw'obyogera mu kkomera abaana bwe babitunyumiza bwe batyo bwe baabi bakola. So kati omukyala azze ku zero abadde amaze okusiibula banne nti naddayo waka. Akabano abasajja b'e Uganda muwulire n'abavubuka b'e Uganda n'abasajja abakulukulu muwulire. Mulaba ebintu ebyo ebiri mu tteeka lya marriage bye baleeta balina ebintu bye bakukusizaamu ebimu ku byo bibino. Mujjukira Kazimba Mugalu bwe yagamba mbu nno omuwala yenna bw'afumbirwa ng'ali virgin alina ekirabo kye. Mujjukira ekintu ekyo nga Kazimba Mugalu akyogera nnyo. Kati nno muwulire bino. Bagenda kwongera okukubiriza abaana okubeera virgin mu makanisa ne mu bitongole eby'enjawulo naddala mu organizations bya Nnaabagereka. Naye nga kiri mu kabano era bagenda teekawo privileges ez'abaana okufumbirwa nga bali virgin. Ekiri emabega wakyo kimanyi. Akabano katudde ne babala ne bagamba nti abasajja b'omu Uganda kalichwale bw'awasa omukyala ng'ali virgin amwagala nnyo. Era ne famire y'omukyala agissaamu nnyo ekitiibwa. Ekyo kituufu nnyo. Nze ndi victim wakyo. Twagaanye wano omuzannyo naye muli mu kuzannyira mu kyaki. Si kyekyo. Ngenda bafulumya mudduke mwetoloole kirasi mukomewo muyingira oba muzannyo. Atuwa mawulira. Nti nno bagenda kuleeta oba baleesa abawala Abanyarwanda abali virgin. Obba wa abasajja era kagenda kubeera kawaayiro omuwala ali virgin oyina okugattibwa naye alina kubeera omukyala yennyini number 1 ne bwoba oyina number 1 ono yabeera number 1 ng'abawala abo babaleese okugattibwa n'okufumbirwa abasajja Abannayuganda naddala abasajja abakulukulu mu Uganda. Omuwala oyo ngazze ali virgin bamuwa omusajja mukadde emyaka 5, 6, 7 kiwalaata nga nze
omwana oyo akutta asigaza ebyobugagga. Eyo nayo strategy ey'okutta abasajja mu Uganda. Abasajja abannayuganda mwesonyiwa abawala abanyarwanda. I repeat, abagaggagagga mwesonyiwa abawala abanyarwanda. Ekirala, ne virginity zaabwe ezimu za kiwaanyi zigenda kuba za kiwaanyi. Virginity zaabwe ezimu zigenda kuba za kiwaanyi. Ajja kutega eggumba ojja ddiwulira. Nga gogamba mbuno yali virginity, kumbe yakutega eggumba. Kansirike. Ngenda mu kigambo kya Katonda siyagala kugira bigulye. Miki wine bw'otaweerwa ogenda ku zero. Miki wine bw'otaweerwa ogenda ku zero. Oyo muwala ani yani oyo muwala nikoli biki? Oyo omuwala bw'akuleka ng'okyayina ssente nga si yenze. Oyo omuwala bw'akuleka n'obugagga bwo nga si yenze. Puliti Nikolo bw'akuleka ng'oyina ebyobugagga nga si yenze. Essaawa yonna weetegekere rape ne defilement. Weetegekere rape ne defilement eya Puliti Nikolo. Kansirike obungu manyi wembijje. Eyo nga nvuddeyo. Museveni afunye ekiwandiiko ekiva mu ICC era ayise meeting olwaleero, ayina abantu bayise mu meeting okudiscussinga ku kiwandiiko kyafunye okuva mu ICC ekiriko enkalala olukalala lw'emisango gyakoze bannayuganda okuva lwe mu ntebe. Kati ekyo nakyo kyegasse ku kiri ekiwandiiko bulijjo kyekugamba ekyava mu USA. Nakyo temukyerabira. Biweze ebiwandiiko ebibatadde ku bunkenke. Nkugambye oba mu lulimi olw'amateeka kye bayita okumusavinga. Kati katubirinde kuba ffe tubisomola tebinnaba kutuuka ku ssiini. Ntegeddeko mu butongole omusirikale gwe nabagambako agenda okuweebwa loopu. Omusirikale oyo mu butongole yatuuse dda mu maka yatuuse dda ku kido kya loopu. Oyo omulabo oyo ntegeddeko alabiddwako ku parliament ng'ali ne loopu. Ab'oku parliament baŋŋambye nti ddala mwana gwe byoyogera bitufu tubadde tumanyi olimba, naye famire ye yiiyo ayina omwana ayina n'omukyala. Oyo no bamulonze kuva mu poliisi ey'ebweru, tali ku bantu abatendekebwa okukuuma abakungu. Bamuleese na mission ndala. Oyo atemudde abantu beekabongo bamalawo. Ennamba ye nagibawadde olunaku lw'eggulo. Yoyo era tumubatereddeyo ku page. So mpoma satellite tenjokesangako alinjokesa aliba muntu si mpoma satellite. Nayo nga nvuddeyo ekikulu ebyokwogerako nina bingi, naye Uganda waliyo ekyewuunyo kyenjagala mpitireko katono ngende mu nsonga z'olwaleero. Uganda waliyo pastor ow'amaanyi, omusajja wa Katonda. Pastor ono yakeera ku makya n'awasa sitaani n'agizaalamu abaana. Akitegedde kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Omusajja wa Katonda pastor ng'ate malayika yakeera ku makya n'awasa sitaani n'agizaalamu abaana. Kati simanyi ku malayika oba ku pastor ne sitaani ani yakola ensobi, simanyi. N'abeera ne sitaani ebbanga n'agizaalamu abaana. Kati oluvannyuma n'ayawukana ng'ategedde nti yawasa sitaani, n'agenda n'awasa malayika, n'afuna malayika. Era n'agamba biri byonna byegaanye era ne yeenenya tumusonyiwe olw'okuba yali yawasa sitaani. Munnaaye ne lwe tumusonyiwa. Bwe yawasa malayika n'egaana okuzaala. Malayika tezaala. Kakati munnaaye kale ate n'akomawo abanja abaana ba sitaani. Naye bannanga abantu abasabire wa Pastor Angel. Abantu abasabire wa Pastor Angel muyina obuzibu. Sitaani ensajja ewasa sitaani enkazi. Sitaani enkazi nefumbirwa sitaani ensajja.
naye ono ye pastor mutukuvu nnyo naye yawasa sitaani nezaala n'agenda agwa ku malayika ng'etambula eyina obugulu bulinga obukalabanda n'alyoka awasa malayika ne tugiwanika n'abaana bannange pastor malayika tojja kuzaala mwana mu malayika eyo pastor malayika webale kuba mutukuvu naye webale kuzaala mwana webale kuzaala abaana mu sitaani nze kirungi mama ebeni tanvumangako ombwa era lwali kinvuma na kiterekawo kiri kumpi ageza ngambe nti ombwa gwe mugambe nti embwa enkazi yefumbibwa embwa ensajja takinvumangako kale kati bwe mutaweerwa mulabika musabira wa sitaani ensajja takatuwulira tugenda mu politics twabadde tuli awo nga ewawa mama waffe mukyala wandiga wangadiya mutaginge Kelvin Birinyanja wano gwamanyi gwe Kelvin Birinyanja omanyi mugaso ya wandiga yatuuse nga mu human rights ewuwe n'ateekawo desk ey'okulwanirira abali b'ebisiyaga mu human rights ategedde kubira mukama engalo ez'amaanyi omanyi mugaso ya human rights commission ogimanyi Kelvin Birinyanja ne wandiga mukimanyi nti batadde desk y'ebisiyaga mu human rights twabagamba abo abantu soke mulideko wamma soko lideko buli muntu abuuza pastor lwaki abeera asituka mu buli ssaawa ezo buli video pastor asituka n'afulumako awo kiki kyaba akola mubadde ki wamawulira twabagamba ensonga y'ebisiyaga gavumenti yetambuza ebisiyaga ne muwakana Calvin Bilifishi wangadya kati njagala kubuuza Kazimba Mugalu oli luddawa olaba mu Bayibuli bande bwe mbate musoma Bayibuli mulaba abafalisaayo abannanfuusi Kazimba Mugalu oliwa weeyawula watulimba mbu weeyawudde ku kantibale olw'ebisiyaga oli luddawa ng'ebisiyaga babifudde ebyokulwanirira mu Human Rights Commission mu ggwanga Uganda Kazimba Mugalu ogwana ejjambya ne bakutemako omutwe ne gugweno ekiwuduwudu ne kidduka ne kigenda eka kigamba bannange empoyo omusajja mutabani wa Katongola abadde antemyeko omutwe omwana abadde antemye kumba omutwe oguleseyo eri gye nkutemedde ejjambya Kazimba Mugalu ogwana jjambya mubajje ogwana jjambya mubajje ogwana okutemako omutwe ogwo ne kusigala ku wodi Kampala ekiwuduwudu kyo ne kigenda erugisu bakulaba wali ku market street ng'otambula bagamba musajja mutalina muntu ate ng'afaanana mubajje nga ogenda oyogera mutabani wa Katongola abadde antemye abafalisaayo abannanfuusi ne bakabona mulabye Pastor Angel Pastor Malayika oli luddawa mu kiseera ekifaanana bwe kiti ng'ekisiyaga bakitadde mu human rights mukama weebale kutuwa Kyagulanyi Ssentamu twafuna oyo twamala Supiika bulijjo tugamba mbuno bakubonyabonya lwakuba bakubonyabonya sanctions za bisiyaga ne mbagamba balimba batambuza bisiyaga nabagamba Kazimba Mugalu ali ku ssente za bisiyaga zaalya ne muwakana kati ewa wangadya bataddeyo okulwanirira abali b'ebisiyaga mu ofiisi ye Kazimba Mugalu ogwana kufa Bujingo ogwana kufa Mubajje ogwana kufa Serwadda ogwana kufa CBS musana kuggala Supiika osana kufa Mpuga ne gurupu musana kufa mwatugamba ebisiyaga Kyagulanyi yabireeta Kyagulanyi yakulira Human Rights Commission kati mwe mwena mugwana kutema amajambiya mwena mugwewo ebisiyaga biri mu masomero abaana baffe gavumenti eganye okola ku nsonga zeyina okukola abaana tebalina we batuula ku madeske abaana batuula ku mayinja
naye bakulaga mbuno babadiwaminga ngeze empeke zibagambe za deworming zibatuusa hormones omwana omulenzi n'abeera omuwala omuwala n'abeera omulenzi ezo empeke ziba za buseere gavumenti ezigula n'ezireeta n'ezidistributinga buli ssomero n'erifuna olabye abo abasajja mujja kikakasa oba omanyi mugaso yawangalya kaluveni binenyani olwaleero abaana baffe abamu bakkiriza emisango bataddeko n'emikono mu kooti ababadde tebannabatteekako ekyo ekintu ekyo twakidisikasinga nnyo naddala wano ku media kuviira ddala ku mulembe gwa mpuuga era abaana abo bwe kuba kubanenya tubanenyako kitono si kinene abaana abo omulimu ogwabwe bagukoze kubanga abaana babakwata abamu nga tetunnalonda abalala nga twakamala okulonda abaana ne babeerayo nga tuli mu struggle kati ate tugenda balaba tulinga abayingira akalulu n'abamu ebipande byatandise dda MP2B gundi awakanya simanyi gundi alwanagala n'ogundi ku kifubu ekiti nga twayogera ne tugamba government business tezitambula nga tekuliiko ludda lwa opposition ye stamp ekubwa ku business za government okutambula naddala ebweru w'eggwanga ate gavumenti ya Uganda oba gavumenti za Africa ebitundu 85 ku buli 100 zitambulira ku international namuzigazi. What is namuzigazi in English? International mipiira egitambuza gavumenti za Africa zibeera bweru. Budget ekitundu ekiba kisinga obunene kyonna kiva bweru mu bagabi b'obuyambi. Ne muyisa budget ya 222 ne muyisa gundi nnya budget nnya ng'abaana bali mu makomera naye nga budget ezo tezisobola kuyita nga temwenyigiddemu ne tubagamba gavumenti namwe mugiteekeko mu kasonda mu kakunizo mufulume parliament paka ng'abaana b'eggwanga abasibiddwa obwerere bateereddwa gavumenti mugimme waliwo gavumenti wetuuka nga yeetaaga opposition kale waakiri mukoleko ekyo tujjeyo abaana mwagaana ne mwagala mulwane by'amateeka byabalooya omuntu gwe mulwana naye tagobererangako mateeka naye nga n'abo abaana balina obulamu balina future balina family balina ebigendererwa ago ge mazima tubanyiigira naye n'ekyo nakyo tukirowoozeeko nti opposition yali erina okufuluma netta budget namba kale tulabe owa opposition kubanga wulira buli muntu nga yagira ku kadi ya opposition oyo abeera avunaanyizibwa nnyo ku bantu abanyigirizibwa okusinga gavumenti kubanga e Uganda ADFC yetubonyaabonya gavumenti yetubonyaabonya kati leader of opposition abakulagira nti tufulumye ffenna kati ffe tulabe owa opposition oba wakibiina ki tumulabe nga atuula mu palamenti okuteesa nga ffe twagambye tufulume ekyo kyali kirina okukolebwa nga kakwakulizo kali aka okuproducinga abaasibwa okuteebwa awatali kakwakulizo n'okuleeta abaabula be tutaddangamu kuwulizaako kati opposition ffenna ne tukkiriza nti tufulumye kale tulabe oli agambe nti siri wa NUP ndi wa FDC nze nja kgenda nteese bannayuganda be bandimwekoleddeko ekyo awo waaliwo obunafu 10 ku 10 ago ge mazima 10 ku 10 kubanga mwali mugenda mu parliament nga mugenze kulwana mwagamba mugifuule front tulwanire byonna buli awali front abantu ba diaspora tebavangako ku front ne wiki ewedde babadde ku front aba social media tebavangako ku front abantu e Uganda yes bakyali ku kozi bannabyabufuzi ba parliament mmwe mwatudisappointinga kati mutandise okulwanira ebifo by'okwesimbawo teri kalulu I repeat, teri kalulu.
ne mubeera stamp ne mukubira Museveni buli kyaleta ne mukubako stamp Museveni n'ayitawo budget ezi. So aba abaana mbanenya naye sibanenya nnyo. Waliwo obulagajjavu wulira naye nga n'ebintu bye muteesa ne Museveni n'ebintu bye muteesa nga mwerimba mbu muteeseza eggwanga tekuliiko na kimu kye mwali muteeseza nga kya ggwanga okujjako obusiru obwereere. Wulira budget, tewaliwo budget gye mwali muyisizza nga y'abannayuganda. Tewaliwo tteeka lye mwali muteeseza ne mulireeta nga ligasa bannayuganda okujjako liba ligasa Museveni ng'omuntu oba abagwira abayingira mu ggwanga Uganda. Beba beneficiaries ba budget ya Uganda. Tewaliwo munnayuganda lwe yali awulidde mu budget nga yalowoozeddwako. Wulira bino ebintu wammanga. Mmwe bameba ba palamenti mwenna. Wulira ffe tukoze ogw'okubalwanirira, tukoze ogw'okulemerako diaspora tebeebaka ne beekalakaasa enkya n'eggulu, naye mulaze obunafu mmwe basajja mmwe mu palamenti. Wulira musigansimbi ajja e Uganda, ebyo bye mugamba ne mukola amateeka nga gawa bamusigansimbi tax holiday, tebawa misolo. Bamusigansimbi tebawa misolo. Amataka mubawa ga bwereere, najja ne bamuwa ettaka nga lya bwereere, ne bamuwa tax holiday, ne bamuwa ne ssente az'okusiga ensimbi mu Uganda. Ne mutuula ne mwenyigira mu bintu eby'ekisiru bwe bityo ng'abaana ba Uganda bali mu makomera, bali mu busibe. Jo Sudiru yabadde atunywerako bitaaba by'ebizungu ng'agamba Sudiru mbu bakola ebitundu 65 ku revenue ya Uganda, ku economy ya Uganda bagiwaniridde ebitundu 65 ku buli 10. Naye mu budget ya Uganda bamuwa ssente ne ziva mu ggwanika lya Uganda ne zigenda ewa Sudiru. Simanyi bw'agenda kutereza munyonyo, simanyi agenda kutereza biki, billions and billions of money ne ziweebwa Sudiru nga ziva wa muwi wa musolo. Munnayuganda ne bw'aba alina kasaluuni ng'asala nviiri, basobola musiba, basobola muggalawo, basobola mubonyabonya olw'obutawa musolo. Musigansimbi ye ne bamuleka n'akolera mu Uganda nga tawa musolo. Obusiru ng'obwo wali obusanze mu nsi ki? Ebyo bye mwefuula mbuno muyiiya nnyo. Simanyi mbuno muli eyo mutulwanira mwe bawambwa mwe. Mpuuga, Lumu ne Mawu, ebiteeso byonna bye baleeta biyamba Museveni. Bonna beefunyiridde ku kintu kimu, ba opposition abo bonna mu njogera. Bonna beefunyiridde ku kintu kimu, kutaasa Museveni abadde waata nabo basigale mu opposition, kuba bamaanyi nnyo mu opposition. Ne mukwata musigansimbi ne mumuwa ettaka ly'erubowa lya bwereere, ne mumuwa essente agenda azimba eddwaliro, ne mumalirizanga okuba lyali lyakutuyamba mu COVID, n'olwaleero eddwaliro tetumanyi oba weeriri oba teririwo, tebakkiriza na muntu alinnyawo, naye buli financial year batekufuna ssente. Bannayuganda ne mubagoba ku mataka nga balina n'ebyapa byabwe, balina endagaano zaabwe, ne bagobwa ku ttaka n'emmundu. Musigansimbi ne mumuwa ettaka lya bwereere. Kati nze mbuuza, abaana abali mu kkomera mu babanja ki? Ababaddeyo emyaka 4 olw'eggwanga tubabanja ki? His Excellency Kyagulanyi akoze byonna ebisoboka. Juuzi omusajja yazze n'atubulira ebyali munda ebyama nti baagugulana n'ogusajja gumpuuga nga gulemedde ku kifo. Nga gulemedde ku kifo gugamba nkugambye ne mutuka n'okuzimba ebyammwe mu kibiina ky'abannammwe. Mpuuga munagamba mbu ayagala ekifo kya kino ekya kintu nkiwali nti gundi. Kwegamba oyina ababaata abali mu nnupu ate nga babo. Olabye eby'ebintu. His Excellency Kyagulanyi n'atambula talina waatalaze.
talina watatuuse ogugwa gukoze sanctions azinonye bukyanga lubanga lwa mindi ataddewo buli mbeera ndaba buli omwala ajana oyo mwana alina abazungu bamugano ogende bweru ndabyeko bukyana bannange bukyana kale bukyana sengo concentrate nze ku ARVs zaffe tumira ARVs zaffe tulabanga tukuza ku baana bukyana nakulabye wena obulubadde ebiwekeweke bannange bukyana wettanire nnyo okulya ebibala wettanire nnyo okulya ebibala ekyennyanja tukisiika kifumbe nga kya boyiro owuutewuuteko gezaako okukola ebintu ebikutuyanya oveemu ebiweke ebyo ojja kudda engulu owulidde mukadde bukyana bino ebyakyagulanyi biveeko olina ebizibu ebikumala si mu bubi bamba wulira nga musigansimbi ettaka mulidda wali emuwa bamusigansimbi ery'obwereere bannayuganda gye mutasobola bbawa ettaka lye muwa bamusigansimbi be mugamba ery'obwereere square miles z'ettaka zo muzijja wa bannayuganda nga munnayuganda mumusengula ku ttaka nga ne bwaba ayinako ekibanja alina endagaano oba alina ekyapa ne mukikolamu ekirala ne mumugobako bannayuganda ne babundabunda wabula tulina palamenti mukera ne mwambala obukooti ne mutuula mu palamenti basajja mweru mutujja batemako emitwe and by the way tusobola okuinsightinga abantu ne tubatandikako omu ku omu omusajja wa Roko simanyi Roko omuzimbi mwamuwa sente lwabwogwo buli financial ya afuna sente ezaki simanyi mwawa omusajja omuntu omwe atuzimbire eddwaliro lya covid simanyi specialized and covid hospital covid nagwa nayo omulala ne mumuwa ettaka ne sente atukolera eddagala lya covid n'olwaleero ne kuno mwamwongedde sente bwe mugenda okukola enguudo ze Uganda zonna ziwomogose mu Kampala wakati ne mukola budget ne muyisa sente ne zigenda zirime enguudo e Congo kati mwayongeddeko Central African Republic nalabye Segona nga ayogera ebyo bye yeyogeza nga abega ebimwa ng'agamba bw'ati Museveni okumuwa budget ya Central African Republic asooka atuwa accountability yaze twamuwa okulima e Congo n'engamba lengera embweru nalabye ababaka ba NUP nga bagamba tetumwongera okujjako ng'atuwadde embalirira ya sente ze baatwala e Congo okulima enguudo z'e Congo eyo bw'amala ogituwa kale nga tulaba okumwongera eza Central African Republic naye genda oyiteko ekiruddu genda oyite ku Salama Road genda oyiteko e Nakawuka genda oyiteko e Buwama Afande Katongole Road okuva e Buwama okudda eri Katebo Road kati bagita Afande Katongole Road nawe oluguudo lw'ewaka ewammwe laba enguudo z'e Kampala bwe zifaanana palamenti mwatuula mwe abagenda okulwanyisa Museveni ne mumuwa ssente agenda alime enguudo z'e Congo naye mulina amagezi mu mitwe bisajja mmwe bwe twogerako nga mugamba mbuno tulina empisa embi Sudiro afuna sente Roka afuna sente simanyi Lubowa afuna sente Lubowa hospital simanyi waliwo ani oyo ow'eddwaliro lya covid sente za munnayuganda abo bonna bamusigansimbi. On top of that, abantu b'ekiteezi tebannaba kusasulwa wabula mu gavumenti yaleese musigansimbi okuva mu ggwanga lya Ghana. Gavumenti ya Uganda egenda muwa sente era ziyisibwe mangu as yesterday ziweebwe musigansimbi asobola okukulaakulanya ebisasiro by'ekiteezi naye bannayuganda abaafiiriddwa ekiteezi babawadde miliyoni 2 ne babagamba gwe basangawo bagenda mumukwata. Wabula ebyo byonna biyambibwako opposition eyinza ogirabanga abatono naye ku Museveni bakola omulimu munene nnyo kubanga be banyweza be bamuwa byonna byayagala batono nnyo ku byammwe bye mwagala naye bangi nnyo ku bya Museveni byayagala.
era tebakulimba mbu tebalina kye bakola mu parliament bakola naye ebigasa bali nga tebatudde ne batatuula ne bagaana okubeera mu budget background waliwo kye bayita simanyi background to the budget simanyi biki kuba erina emitendera ng'esatu okutuuka awo ne batabyenyigiramu ne bagaana n'obukiiko ne babuzira ne bagamba tetugenda bikola weewawo gavumenti etuula tebasobola ebyo bye batulimba mbu nno bagaanye okutuulawo ku lunaku lwa bajeti mbu nga bagiyisa eba yayita dda esooka kuyita ne bajja bagisoma Uganda bajeti basooka giyisa bwe bamala giyisa ne bajja ku lunaku olwo Museveni lwajja addressinga ebeera yayita ne batuzanyira ku mutwe mbu tetubaddeeyo obwo bwonna busiru na bunnanfuusi bajeti mu gigando gituulamu eri mu bukiiko ate muyite senyeni BBC wani muwandikira UN mugigambe tuganye budget ya guno omwaka tetugituddeemu okuviira ddala mu bukiiko tetuliimu weebwawo tebayinza kwongerayo yadde step neegi kubanga Museveni muba mumukutte eddookoli aba alina okukola byonna bye mumugambye okukola bwe mutuuka ku byaffe nga mugamba munnange twalwanyeko munnange era olaba muba mwabiyisa dda ne mufuna ezammwe kubanga omuntu olutuuka bw'ati mugagawalidde mu palamenti abamukumwe pasipoti muzifunye muli mu palamenti muzimbye muli mu palamenti mwabaladde akasente kammwe wabula muzannye engeri gye muyinza otuzannya naye wulira mugenda kirozaako nammwe mumwesiruwaze wano abagwira tebawa musolo mbuba investor ne tubawa sente zaffe ne tubawa ettaka ne batawa musolo ne bye tubaweeredde sente ne batabikola ani atwala sente za Uganda Museveni bwe tubibagamba nga mugamba mbu nno tulimba mukanya kuwuddisa bantu mbu mwina bye mukola bamama b'e Uganda nnyinza bavuma ekigambo wano mwenna ne muva ku eno internet ne muva ku platform yange kuba waliwo abamu bamaama abali e Uganda batalina magezi mama yange anovuma bamaama naye senga tabadde mama kungana kuvuma bamaama mu bamaama nandi bavumye leero labayo wano wabadde olutalo lw'ebigambo n'okwekandaga abakyala abadde bayitiddwa mu lukiiko olubadde ku nkozesa ya ssente za gulo ez'okwekulaakulanya batabukidde abadde basomesa n'aboogirira amafuukuule n'abadde abakambwe nga boogeza nyiike ng'eno bebalaja naawe olw'embeera embi gye bagamba nti abakulembera bagifudde ya lubeerera buli gavumenti lwebaako ssente ze baleetedde okwekulaakulanya ate ne baagala okuzizza omusomo guno gubaddemu abakyala okuva mu constituency y'amawokota ey'amaserengeta civilization gye yasookera kati waliwo basirivomenti models bagamba nti abasinga tebazifunangako ti nga beewuunya abantu bebamwata okuddamu okubayita tebafune ssente za gulo olukiiko lutandise n'abasomesa okuva mu banka ya Centenary okubadde Kisaalu Martin okusomesa ku ssente za gulo n'engeri gye bayinza okuzifunamu wabula bwe batuuse ku bukwakulizo abakyala ne beesala akajegere n'ekiddiridde kwa mu kalukiiko looni eweebwa omukyala yenna so si mwami y'abakyala ki bokka ekyenda abakyala kwe kubagamba nti ssente za gulo zaabo bokka balina emisingo nga kaadi z'emmotoka n'endagaano za poloti era wano bataamye bugo kati omusingo gwe nina sirina musingo njagala kwekulaakulanya baali waggulu nnyo bannabibanja mapoloti abamu tetunafuna mapoloti batusaba ebibanja abasajja batufaako kati endagaano tuzijjewa tetulina endagaano za bibanja sente za gavumenti yatuwannanga muntu gyebatusaba n'omweyigiriza batuwa sente tukole wano mmeeya wa Kayabwe Tawuni Council Kasule Zedi ayitiddwa okwogerako n'abakyala kyokka abasanze bataamuse dda ono alaze obunafu obuliwo mu bamu ku bakulembeze n'anokolayo nalule gwalumiriza okugabana ssente za parish modo ekyongedde okutabula abakyala birafuna ssente zaki byogera okulaba nga tefe abakulembeze ate mukola ki olukiiko lusasise nga abakyala bongera bongezi kuweereza ebigambo ebisongovu
bano balagende minisita microfinance ajaluna kiro ne okuyingira mu nsonga zaabwe. Zino mbuzi z'abamaama laba embuzi ya maama embuzi ya maama wange abagala ebyenyi abemirulu abali okumpi neyo mbuzi ya maama wange neyo nayo girabye neyo mbuzi ya maama wange mbuna aluna kasolo jangu okuyamba yeje nalo ebimogerwako abisamba zinategeeza ulira mmwe bamaama mwenna nga bwe mbatunuulidde awo mu myaka gya 2000 mwali baana mmwe mu myaka gya 2000 ng'atandika 97 98 99 mwali baana banyammwe mwabalabanga nga batuula mu bimiitingi ebyo ebyentandikwa ebya niigiina n'ebyemisomo simanye egy'embuzi simanye egy'enkoko nnyoko ayina bye yafunayo mbalabye awo abasinga muli mu myaka gyange twali baana ffenna mu early 2000 or late 90s twali baana bamaama baffe nga batambula mu gantu ago nnyoko ayina kye yafuna mu bintu ebyo kiki ekikulowoozesa nti gwe ku mulembe gw'ogenda bifuna lengera embuzi simple ekyo kyoba osooka okubuuza bazadde baffe baatula mu bintu ebyo taata wange ye yali omuwandiisi wa gurupu puropozo asimba nakutumya empapula senzi yako tokagenda olekya empapula nogera n'ogula empapula n'asiba n'awandiika omanya ayina handwriting n'awandiika omusanga ayitaayitamu awo n'ateeka mu kasawo baali bakayita no problem babuyitanga no problem n'asiba n'agenda ebuwama ne babaweereza empigi ne bakomawo ne babagamba kati ddayo otereeze n'addamu n'atuula omusanga awandiika teyafunayo yadde olwaga balina bwobusawo edda babuyitanga no problem nakala afande yoyo ne balagamba kati mugende mukyuse erinnya ly'ekibiina kubanga kati gino emirundi gye tutaddeyo nga kigira mugende mukyuse amanya g'ekibiina ne bajje waka kakati afande katongole erinnya n'aleeta erinnya engalo yafande katongole kyekyo n'awandiika ne bazzaayo okulwokuna agenda buwama natuuka kukula n'enkaddiwa n'enfa n'enzuukira n'enzika emagombe n'enzuukira omulundi omulala nga tewali nnyeewo ssente za Museveni naaka mu lujja lwafande katongole kati bino byenjogera nammwe ewammwe byaliyo wabula nammwe kati muli baana naye muli mu busiru bwe bumu bwe mutambuliramu kati tubayambe mukyabeeka yabwe mutubuulire ebintu byokka bye baamuleetera baleeta ensawo y'ebitooke eby'enkolokolo ne bisaanyaawo olusuku lwaffe lwonna erugwawo agamwanyi go baagamuwa ne gasaanyaawo emmwanyi zonna ne zisaanawo bino byenjogera n'ewammwe byaliyo wabula kati nammwe muli bamaama naye mwerabiridde ddala nti ebyo bye byayavuwaza bakitammwe ekyabajja mu ssomero kuba emmwanyi z'awaka zaakala ekyabajja mu ssomero kubanga ebitooke byakanduka muzeeyi we n'ayavuwalira ddala nga takyasobola kubaweerera wabula naabwe mutudde muli mu misomo abandigezo ne mubaako kye mukola kale mwenna ababadde awo mwenna muli mbuuzi z'abamaama baffe wabula tebakomyawo bagamba wama minisita Kasolo jangwe bwana ababasomesa mumanyi Kasolo kye yabagambye okukola golowooza abo abakwerega abo bakwerega abo ababasomesa abakwerege olowooza ye Kasolo yabagambye nti mugende mubawe ssente oba olowooza bo be bataddewo ebisaanyizo nti omusingo kyapa kadi ya mmotoka oba ndagaano ya kibanja olowooza abo abasomesa be babyewadde mbu gavumenti tuyambe kyemugamba ebyo ADF yebikola gavumenti ebayambe ADF yeyagala batwalako endagaano z'ebibanja okimanyi nti ettaka ly'omugenzi ani namusisi nani okimanyi nti Kasolo yali mu kulitwala ebyalo 6 gavumenti ebayambe kuba nuupu abanuupu be babasaba endagaano z'ebi kubanga abanuupu bano be bafuuka problem e Uganda nuupu yebasaba endagaano mbona mwe muli bamaama
kiki olukiiko lwemulutuukamu wabadde olutalo lw'ebigambo n'okwekandagga abakyala abadde bayitiddwa mu lukiiko olubadde lugendereddwamu okubabangulira ku nkozesa ya ssente za gulo ez'okwekulaakulanya batabukidde abadde babasomesa n'abogerera amafuukuule n'abadde abakambwe nga boogeza nyiike ng'eno ebalajjana olw'embeera embi gye bagamba nti abakulembera mwali mulabyeko ku muntu agagawalidde mu ssente za Museveni mu ssente za gavumenti mumumuli ani yazifuna n'agagawala okubaddemu abakyala okuva mu constituency y'amawokota ey'amaserengeta obadde bwayitiddwa abakyala n'obusobola bano obadde ku ssente za palisiti bagamba nti abasinga tebazifunangako ti nga beewuunya abantu bebamwata okuddamu okubayita tebafune ssente za gulo omuntu nayingira pdm wiiki bbiri olw'okubeera bali eri bamanyi nti nno ssente zigenda kujja olunaku bwe luti tebawa ssente fe abaamala buli kimu kyonna kyonna tebatuwa ssente afande Katongole yabimaliriza byonna mu ntandikwa olukiiko lutandise n'abasomesa okuva mu kubanga muno kyali mu byaggulo okusomesa ku ssente za gulo n'engeri gye bayinza okuzifunamu obulabe batuuse ku bukwakulizo abasomesa embuto ne besala akajegere n'ekiddiddde kwa mu kalukiiko looni eweebwa omukyala yenna so si mwami y'abakyala ki obwo babaleetedde bwavu abakyala kubagamba nti ssente za gulo balina emisingo nga obwo babaleetera bwavu twabagamba dda naye temuwulira musooka mwebuuze ku byalo waliwo gwe mwalabe eyagaggawalira mu bintu ebyo munnamwe mbamaze ngenze ku bantu abakulu abantu abakulu nyina kye mbabuuza abantu abakulu amagezi gabaggwamu tubeesonyiwe tubabale nti nno kati abamu kumwe muli basiru tubeesonyiwe mukitubuulire nti tubeesonyiwe. But those are your goals. Nabadde mu political meeting last week. Nembuuza bwe twogera ebintu gundi yalidde yakoze eki tulimo kubeera two blanket. Yes. Mina mbuuziza nti olwaleero bakufuula vice president. Kati nga gwe togenzeeyo okuteesa nti oteeke mu nsawo yo naye ng'ogenzeeyo okuteesa ku buyinza n'oteesa n'obanga olina abadde ku BBS leero omulaba olowooza alina envi olowooza alina amagezi obusiru bwe bwamumyusa enviiri bwe bwamwerusa enviiri kati mbuulira obutwala n'ovaayo ne objectives zo n'okola n'endagaano ng'eraga objectives zo nga zo ziri clear si zino ez'okweka oba olinda president general president w'ekibiina lwalifuuka president ng'olyoka osobola okutuukiriza ku objectives kati problem gye tulina mu byobufuzi nti omuntu bw'ava sayidi eno n'agenda eri tetulabamu advantage nga advantage nnene nnyo nze nina abantu abalimira mu ttiimu yange ne bakrossing ne bagenda sayidi eri naye nga baali balungi ne bajja ne bantegeeza ne mbawandulako eddusu dusu ki laba wandulako eddusu mbona wandulako eddusu laba wandulako eddusu okuba n'omuntu neemukkiriza n'akrossinga ng'agenderera ku bigendererwa bye omukyala omu n'agenda mu patenda yali yeesimbyewo e Masaka gwe nabuuza ekibuuzo ekyo naye ati bwe mba nga ngenze nga abantu abakulu tubeesonyiwe temukyalina magezi you see because you watandikidde meaning nti objectives zaaliko rather n'okugenda obugenzi nti bampadde ssente tewali problem naye kakati gwe bw'ogezaako n'ogamba nti omuntu agenze bw'atyo n'omuvumirira nti bamuguze n'omwetemako yes weenafuya kalabe laba wulira gwe weenafuya kati ffe tetumanyi because abantu bebeera mu opposition balina essasi limu lyokka oli bamuguze tebalina essasi ddala okipinga ekintu kyabwe together nine batamanya nti mu configuration eyo waliwo power is power. It comes in very many different ways. Nino okuba nti olina contact mu government. That's power. Wengo opposition agomani. Yes, olina edda nali manyi ayogera oluzungu abeera mugezi kumbe basiru number 1 nakani abali mu government and you can get certain things done. Government olusi politics wa current government is try and deny. Kala ko muntu denying munne ne positive politics. There's give and take. So scenario tulimu oyogedde bitu bibiri nogamba nti tulina sobola okubeera nga ndi wa NUP nga nyina omuntu ali mu NRM nga nyina wa NUP across the NRM yes nenga asigadde wa NUP nga nkyamufunamu nga ekibiina kyange nga NUP singa badde wa NUP kimufunamu n'abawagizi ba NUP nga bafunamu kati bwe muvuma obukadde magezi nga ne mu buto wali ogalina wuli linki yange eyo mbanyi olina ku oyo abantu abali mu opposition balime kulimba kubula ndi nzingamba abantu mulekeraawo okunankana ekiro omusajja otekeko wiigo oyambule busuuzi ogende okuteesa teesa misana teesa you know wanajo juzi
lwadozi n'ensonga z'abasuubuzi olwo yangamba nti jangu mpulidde bwoyogera ku nsonga zino gyowe ku magezi mubiwulire bannange kati ng'omwana avaayo Lake Choice ani alina ennamba ya Lake Choice atolize genda kiro teriyo yaŋŋambako nti ate olina kyokoze nti ensobi nti ate bakuguza bakoze eki bwewateeseza abasuubuzi ekitegeeza gwe wateesa China Town bo bennyini kati wateesa ki muwuliramu abantu sirunga bwe batalina magezi twatuuse ku leveeyo okukitegeera nti there is ate ono pulezidenti ajubisa alinga awulira buba nga muzeeyi ayogedde amagezi eyo levo bane tunagigamba bwe bakulaba ngaoyogera nowayiro my friend njagala evaluating equality ya leadership okaaba gavumenti nti ekusosodde esimu ekoze ekibiina byonna byeboogera obukadde magezi nga ne mu buto wali ogalina kasajja gwe okalaba kalina envi olowooza amagezi busi siruwe bujjudde mu mutwe bw'abanga bukozesa bwatyo bwamukwaseeko kino kino engeri kyonoonyemu patani z'okulonda engeri abalonzi gye bakipasiramu n'engeri gye balondamu naye mmwe katubawoomerwe katukube mmwe n'embwa yesigana ennyama n'okola ki era wavaayo oti n'okutuusa kakati nkolagana nabo sekweka sikola wakyusaki nowira ng'oyagala okuba essimu yo wansi eyatike ate ogenda okujjukira ngo ojja kuba tokakwasizza kaatokomosa omugambo mu bintu ebyo kaatokomosa ebigambo mu bintu ebyo kayogedde ebigambo balimu gwe kamuzeeyi tuule wake okakani tuuze entwingiri muzeeyi tuuze entwingiri yetuule ku ttaka etereero sirike toddamu tuwabula totuwa magezi kati bwe wagenda okuteesa ne Museveni ku byaba mbw'oteeseza abasuubuzi wateesa ki influence yavaawo oba wali owagira bawe influence nga bo ba China Town bo tebagibwako misolo naye kakati omuzzukulu we oba mutabani we ajja kuba essimu wakoze byo kuvuma jjajja wakoze byo gama gwe muba temwagala tulina obulumi kati gwe kazeeyi gwe ogambye mu State House ogenda wayogera ki ku baana abasibibwa obwerere n'abattibwa n'abatalabikako gwe waswa simanyani kibalama gwe waswa biki kanyana na makuru kalyawo wayogera ki ku John Bosco kibalama atalabikako wateesa ki ku John Bosco damuli atalabikako kitegeeza okulabika okubula kwabwe oli mu interest ya kuli mu interest yo oba tobimanyi oba Lake Choice abeera wabannanga akampisizeemu eggali anayi namba ya Lake Choice Lake Choice onalabika yajja okukasobola kana akasajja mbu Kyagulanyi His Excellency mbu bwe yagoba mpuuga mbu nno ye yagwa tomusitulawo bw'aba yagwa tomusitulawo okusajja gamuno n'obyange ennaku ekuta nguyagala okagamba ekigambo ekinene ate kasajja kakulu kajjajjaako edda envi zaweebwanga ekitiibwa okumanya envi zaweebwanga ekitiibwa abayivu bo ne bagamba nti omulamuzi bw'abanga n'enviri nga nzirugavu nga talina nviri ku nvi ayambala ekintu ekifaanana envi bw'aba supiika nga ndowooza bw'anaakyambala ajja kujja amagezi ajja kujjamu amagezi wa kale waswa weewummuzeeko kasajja ggwe otherwise ogenda gwa mu gaapu zaffe mbu waswalule wamaka tugende mu Bible ku nsonga najja ne mbagamba ku kintu mujjukira olunaku lwe nabagamba nti nno bagenda kukuba Honorable Nyanzi mbu yafunyisa abaana embuto mubiwulidde bwe bitandise waliwo omusajja ze n'agamba mbu Nyanzi alina omuwala gwe yakozesa omuwa kaadi mbu era omuwala simanyi mubiwulidde bwe bitandise saabibagamba mubiwulidde ngenda bibateerayo kubanga ba admin wano babadde bakyanoonya eyo video bayongerezeeko eri tubipostinge mulaba bwe bitandise nze mpoma tenjokesangako kale Katonda waffe Katonda wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo tukubaza olunaku lwa Mukama tujja tuze mu maaso g'Omukama essaawa zino obudde buno tukusaba omugenyi omukulu gye kuba gwe omugenyi omukulu wano era bw'omaliriza okwogera gye tuli tuba tugenda bugenzi yessaawa ebigambo byonna ebiri ku lulimi lw'Omukama biyite ku lulimi lwange bigenderera abatukuvu bo
mu linnya lya Yesu. Ate nange oluvannyuma lw'okubuulira abalala nneme okubatasaanira mu linnya lya Yesu. Amiina. Oba ni gwe nayogerako era ebiseera ebyo abaana be ne bajja ate oddamu kukola kintu ekyo. Oyo taata ebiseera biki tujja vuma bataata bamunyu. Jjo nayogedde ku ky'omuntu gwe baagobye awaka mu famire ku lwa Nuupu. Bannange nafunye abantu be baagobye waabwe. Yagambye pasa nabadde ndowooza nti n'ogamba nze naye wageze n'ogamba nti n'oli omuntu omwala nkyanna mukaaka bundi bujjo wawa ebyo ekirabika wabadde togamba nze nange pasita bangoba nange bangoba nagambye bannange wamma tujja kumalako temufaayo. Kale munsonyiwemu. Waliwo ekintu ekitandise wakati w'enzikiriza ne kalicha. Bayibuli oba Qur'ani okujjako nga ffe tubikutte obubi. Qur'ani sigimanyi nnyo sigenda gyogerera naye okusinziira ku bwempulira abagisomesa ne mbaako byenzijamu. Bayibuli teina oba ebitabo ebyo ebibiri tebikontagana na kalicha. Wulira kiringa bw'olaba e Uganda NUP tetukontagana na poliisi era tetuwakanya poliisi kuba ne ku mulembe gwaffe wagenda kubeerawo poliisi. Tetuwakanya magye UPDF ne ku mulembe gwaffe wagenda beerawo UPDF. Omulembe gwaffe tetuwakanya makomera era makomera gajja beerawo. Naye tuwakanya enkola embi ab'amakomera gye bayisaamu abasibe. Tuwakanya enkola embi aba UPDF gye bakola ku mulembe gwa Museveni. Naye amagye bwe gaba ga bannayuganda tukkaanya n'amagye era tujja gatendeka era tujja gazimbira era tujja basasula era bajja kuba bulungi n'abaana baabwe ne bakazi baabwe n'abaana b'abaana baabwe. Naye tuwakanya ebintu ebibi bye bakola mu linnya ly'amagye. Bayibuli tuwakanya abayigiriza obubi Bayibuli ne babba abantu okuyita mu Bayibuli ne bakwata abakazi okuyita mu Bayibuli ne bakola ebyambyono okuyita mu Bayibuli. Bwekityo ne mu kalicha bwe kiri. Waliyo abayingiza ebintu mu kalicha. Omwana yagambye ku gataliiko nfuufu nti taata we yajja n'amubuuza ekiro n'amubuuza owaaye okwebakako oli wano oyagala kwebaka ssaawa zino naye enkuzo ntyabe tya ate mbaate akati enkuba ziti ntya taata w'omwana yatyaba enku n'omwana ekiro jangu tugende mu nku nga kiyita kalicha nti yamugamba nti mwana wange tukayana taata w'omwana kino kyo yateekwa okukikola. Kyogamba mu nnyumba wali mu kiyungu tewaliwo yadde olusekese olusobola okufumba kacyayi jangu golabe jangu tulabe jangu. Taata n'atwala omwana mu linnya lya kalicha. Waliwo ku gataliiko nfuufu omwana gunda bagataliiko nfuufu bagenda ne bagenda basome gulire omukyala akutakambe nasala bawo olwokubanga abadde amussa ennyonta y'omukwano era kakati omwana n'abuuza maama we maama kati oyo omukyala yabali tasobola kukwata kidomola n'asena wali amazzi n'anywa amazzi kimusaana kusala munne amusala olw'okuba ennyonta kati ekikopo n'ekidomola byabadde wala kubanga byaffe biri eby'omukyalo amazzi ogenda bugenzi bwoti wali ng'osena ng'onywa naye oli yasala munne olw'okuba ennyonta emuluma.
naye ebintu ebyo si bitwaganye mu kirasi eno. Wulira kati nga bwe kiri mu kalica nti waliyo abaleetayo ebitali byo, waliwo n'ababireeta ne mu nzikiriza ebitali byo. Oli n'akusomera ekyawandiikibwa n'akikyusa mu kukubba. Waliwo ekyawandiikibwa kya Bassekabaka ekyokubiri essuula mmeka? 2. Bayibuli egamba bweti 2 ndowooza nti abantu ne bagamba Elisha omusajja wa Katonda nti awantu we tusabira wafunda ate wafaanana na bubi, tugende tuteme emiti tuzimbe we tusabira tuzimbe ennyumba ya Mukama. N'agenda nabo okutema emiti egy'okuzimba ekkanisa. Omu yali atema embazzi ya mulirwana gye yeyazika n'egwa mu mazzi, eyo njiri ndala. Naye njagala eno nti tugende tuzimbe ennyumba ya Mukama. Ekyo ekyawandiikibwa Kiganda akibiddeko abantu mu Kisenya awo ku kuzimba ennyumba okuva mu myaka gya 2000 mu Meka okutuuka kati takyabyogerako. Naye nga yakozesa kyawandiikibwa ekyo, omusajja wa Tororo ne yeeyama n'aleeta emmotoka lukulula nange ekubyeko seminti ng'ekulula ebyana ebi nga byonna bijjudde seminti. Yamweyama okumuleeta okuzimba ekkanisa y'omu Kisenya. Emmotoka nejja ng'eriko ebyana 2 lukululana. Ne batikula seminti ne bamuteeka mu sitoowa. Kiganda n'aleeta emmotoka n'amutikka n'amufulumya n'amutwala n'olwaliro tayogera wawe yamutwala. Babbi abantu mu bimu eby'ekumi n'ebiweebwayo ne mu kalica bwe kitu bwe kiri. Bayibuli teyina weeyawukanira ne kalica. Katusooke tumala okugenda mu Bayibuli kubanga bwenna akola ki? Bwenna ayogera nnyo mujja gamba kati wira afuuse Pastor Angel w'Ejindi. Pastor Angel yawasa Sitaani n'agizaalamu abaana. Sitaani n'etwala abaana. Sitaani n'etwala abaana ne bamumma. N'agamba banga bebere kampase malayika munnange. Malayika yagaanyo zzaala. Naye mujingo Wulira leero tugenze mu Luzungu English session now. Luke 2:21. On the 8th day, when it was time to circumcise him, he was named Jesus, the name the angel had given him before he had been conceived. Wano baali bazadde Yesu. Yesu bazadde benga bamaze okumuzaala. Bakola kalica yonna nga bwe yali erina okubeera. Kalica, by the way, kalica ya bwa Katonda. Teriyo kalica ekkiriza kutta muntu. Teriyo kalica ekkiriza kubba. Teriyo kalica byonna ebiri genda osoma amateeka 10 ye kalica yennyini eya Uganda. Genda osome Bayibuli okuva weva paka weekoma ye kalica yennyini mwe tutambulira. Tewali kalica weeyawukanira ne Bayibuli. Yesu bw'amala kasooka enva eno okunyirira sooka amaggo w'Oluzungu sooka wamawuliddeko. Katumale okugenda wano Luka 2 tuve ku lunyiriri olusooka osooka owulira ekintu. Essula ey'okubiri. Awo olwatuuka mu nnaku ezo etteeka ne liva eri Kayisali Agusito ab'ensi zonna okuwandiikibwa. Okwo kwe kuwandiikibwa okwasooka okubaawo Kuleniyo bwe yali nga yafuga obusuuli. Bonna ne bagenda okwewandiika buli muntu mu kibuga kyabo. Ne Yusufu n'ava e Nazaaleesi mu kibuga eky'e Ggaliraaya n'alinnya e Buyudaaya okugenda mu kibuga kya Dawudi ekiyitibwa Besirekemu kubanga yali wa mu nnyumba era wa mu kika kya Dawudi. Yeewandiike. Kati ne bwe tukomaawo bwe baalagira okubala abantu mu biro ebyo Bayibuli ekuwa ekifaananyi osobole bw'oba oyagala okugenda ne mu history osobole okutegeera omwaka nga bwe naakugamba nti nerabidde omwaka naye bino byagwawo mu biro nga Museveni yafuga Uganda, nga Nyerere yafuga Tanzania, nga Moi yafuga Kenya. Kati bwe nkuwaako ebyo
chiku kati bwomanya moyi we yaviirako kitegeeza olina kukka bwomanya olina kukka mu myaka awe egiddako bwomanya Nyerere we yaviirako olina kukka kati n'otandika okunoonya mwaka ki Museveni gwe yali ku ntebe nga Tanzania efugibwa Nyerere nga Kenya efugibwa Moi okitegedde kubanga Bayibuli terimba ereeta mazima kati wulira nti Yusufu yali wa munju ya gundi mu kika kya gundi eyo kalicha ewedde emirimu nti bakunnyonnyola okuviira ddala mu nju enju ekika awo waliwo ennyiriri byonna biri kalicho Bayibuli yino yebiwandiika okusengeka obulungi omuntu kalicha yayambako nnyo ku bantu Katonda eddiini esooka ye kalicha kubanga eyo nzaale omwana nga akyali muto ekintu kyasooka okugwegenya taata maama nga tewali akimugambye bw'amala okukula n'atandika okugenda mu Sunday school gy'asangire etteeka osangamu ekitiibwa kitaawo n'ennyoko eryo lyetteeka eririko ekisuubizo mu mateeka 10 eryo lyetteeka lyokka eririko ekisuubizo teriyo tteeka ddala liriko kisuubizo osangamu ekitiibwa kitaawo n'ennyoko ennaku zo zibe nnyingi mu nsi kisuubizo kiri ku tteeka omwana oluzaalibwa bw'ati kali kyemutandikirawo omwana ani amulagirira ebbeere ani amugamba nti bwe bali kuteekako yonka ani wulira Bayibuli Yusufu alina ennyiriri alina omutuba alina essiga alina akasolya eyo kalicha tebakulimba nti kalicha yawukana ne Bayibuli eyabadde introduction nzizeyo mu Luzungu Yesu azaaliddwa Yesu bw'amala okuzaalibwa Bayibuli egambye bweti bwe yamala okuzaalibwa Luke 2:21 On the 8th day, when it was time to circumcise him, he was named Jesus, the name the angel had given him before. Bw'amala okuzaalibwa oluvannyuma olw'ennaku 8 ng'empisa yaabwe bwe yali oba nga kalicha bwe yali Yesu n'atayirirwa omukolo gwo ogw'okutayirira gwe gwaliko n'okutuuma erinnya kubanga malayika yali alibawadda nti omwana ye Yesu omukolo guli mu kalicha naye ate gulimu ne malayika lwaki tebamusalanga wa 12 lwaki tebamusalanga tannaba kuweza 8 naye zaamala kuwera nga bwe kyali wonna kalicha teyawukana na Bayibuli He had been conceived. When the time of their purification according to the law of Moses had been completed, Joseph and Mary awo wonna waaliwo ne maama okumala okuwona maama nga bakyamunyiga baleese simanye biki baleese kamunye baleese biki maama bamunyiga amala okutereera maama amala okutereera kalicha bw'amala okuteera nadda mu mbeera zennyini entuufu n'alyoka afuluma okulabikako mu bantu took him to Jerusalem to present him to the Lord, as it is written in the law of the Lord. Owulidde bino byonna bwe byamala okuggwa ne bamutwala okumurepresentinga ewa Mukama ne bamutwala mu yeekaalu e Yerusalemi. Yesu omwana wa Katonda bamaze omukolako emikolo gyonna egiri traditional culture terina weeyawukanira tebakulimba nti nno bw'oba oyina olubuto olwo olugezigezi lwammwe mwe abalokolo manyi mugenda ne mulokoka ne mwesiruwaza simanyi muli basiraamu nnyo ne musiraamuka ne musiruwala ye ng'amalagala teekamu ennanda teekamu biki tuulamu gwe tuulamu onsirike musirisi kati awo oba okoze eki nkubuuza oba okoze eki bw'otuula mu nnanda
n'amalagala n'otuula omuno osirika ambo waayi ne weebeerera kati mbw abamu mbuno oyo sitaani bakugambye nti ebbumba lirina ki kalisiyamu ebbumba lirina ki kwata ebbumba lirye olina olubuto wetaaga simanyi ayani simanyi biki ebyo ebiri mu bbumba lise olinywe bw'oba manyi nti emmumbwa bagiteekamu kino bigatte obumbe bulungi oteeke wali ekale oleete olujja ose bulungi nnyo emmumbwa ali mponya alivaawo omale okusa bulungi nnyo okwate olujjo onywe emmumbwa ogende otuule mu malagala n'ennanda obikunye otuulemu oyenge onywe kyebagambye okunywa kinywe bwe bamaliriza ebirala ne bakwata omwana ne bamutwala kali kyeno yalina mu mateeka ga Musa nkugambye kali kya ya Uganda waliyo kali kyegamba omwana nti nno okubanga kitaawo ne nnyoko waliyo kali kyegamba nti obbanga waliyo kali kyegamba nti oyendanga Yesu bamututte mu yeekaalu. Every firstborn male is to be consecrated on the Lord and to offer sacrifice in keeping with what is said in the law of the Lord, a pair of doves and 2 young pigeons. Omwana yali omuberebere nga bateeka omuweerako saddaaka ey'enjiibwa ne basala enjiibwa 2 ne basala biki kayiwa mukuukulu ne babijja bulungi nnyo ne batuukiriza byonna ng'empisa bwe yali eya kalica ne bayibuli. Bannayuganda abantu balekerawo basomera bayibuli musituka mwesomere bayibuli ezo muzitegeere otherwise bajja batomeza abasumba bajja kukugana abasumba bemulaba ababagaana okumira empeke ate bo bazimira ababagaana okunywa ebbombo kukozesa habu ate bo bazikozesa abasumba bali ku ARVs wabula ne babagamba nti mutemumira ARVs ate nga bali ku ARVs abasumba bali ku ARVs nyina bemanyi Pastor Angel ali ku ARVs okimanyi ekyo sabagamba Pastor Angel ali ku ARVs ulira Luka 3 2:3 paka kwa 2 kwa gundi paka kwa 3:8 ulira bigenda kuba wamu naye biwulire Luka sura 3 essula eyokusatu Musa mukomera awo lwatuuka abantu bonna bwe baali nga babatizibwa essula eyokusatu awo mwaka ogw'ekumi owa Yusufu bwe yamala okubatizibwa bwe yasaba eggulu ne libikkuka omwoyo omutukuvu n'akka ku ye mu kifaananyi eky'omubiri ng'ejjiba n'eddoboozi ne lifuluma mu ggulu nti gwe mwana wange omwagalwa nkusanyukira nnyo. Era Yesu yennyini bwe yasobola okuyigiriza yali yakamala emyaka nga 30 nga ye mwana nga bwe yalowoozebwa owa Yusufu mwana wa Eri mwana wa Matati mwana wa Levi mwana wa Mereki mwana wa Yanayi mwana wa Yusufu mwana wa Matasiya mwana wa Amosi mwana wa Nakumu mwana wa Esuli mwana wa Nagayi mwana wa Maasi mwana wa Matasiya mwana wa Semeyi mwana wa Yoseki mwana wa Yoda mwana wa Yokanani mwana wa Lesa mwana wa Zerubabeli mwana wa Seyalutiyeri mwana wa Neri mwana wa Mereki mwana wa Adi mwana wa Kosamu mwana wa Erumadamu mwana wa Eri mwana wa Yesu mwana wa Elieza mwana wa Yolimu mwana wa Matati mwana wa Levi mwana wa Simeoni mwana wa Yuda mwana wa Yusufu mwana wa Yonamu mwana wa Eliakimu mwana wa Mereya mwana wa Menna mwana wa Matasa mwana wa Nasani mwana wa Daudi mwana wa Yese mwana wa Obedi mwana wa Boazi mwana wa Salumoni mwana wa Nakusoni mwana wa Aminadabu mwana wa Aluni mwana wa Kezuloni mwana wa Perezi mwana wa Yuda mwana wa Yakobo mwana wa Isaka
mwana wa Ibrahim, mwana wa Tera, mwana wa Nakoli, mwana wa Serugi, mwana wa Leu, mwana wa Peregi, mwana wa Eberi, mwana wa Sera, mwana wa Kainani, mwana wa Alupakusadi, mwana wa Semu, mwana wa Nuwa, mwana wa Lameki, mwana wa Mesusera, mwana wa Enoki, mwana wa Yaledi, mwana wa Makalaleri, mwana wa Kainani, mwana wa Enosi, mwana wa Sezi, mwana wa Adamu, mwana wa Katonda. owulidde Yesu bajjajjaabe 8 nga mu basatu ne bava ku Yesu ng'alina emyaka 3 mu Bayibuli zeegambye myaka 30 we yatandikira okuweereza ne badda mwana wa Yusufu mwana wa ne bagobera bajjajjaabe paka lwe bamuzaayo mu ggulu mwana wa Adamu mwana wa Katonda. Ekyo kalicha yekikola nti ku mulembe gwa Yesu kalicha yali strong nga basobola okugobera. Jjukira eri gye tusookedde puliyambo ya wali mu Bayibuli mu ssuula ey'okubiri we nasookedde nga bakulaga kitaawe n'ennyumba n'olunyiriri. Kati tuli ku Yesu bakuddizaayo yonna gye yayita mpaka ne bamuzaayo mu ggulu gye yava. Ekyo kye bayita kalicha. Bayibuli teyawukanangako na kalicha. Yesu ekimuyisa nalabyeko ku basajja biwempe nga naye yeeyogeza mbu Kabaka sinza kumuyita mpologoma kubanga empologoma oyo biki. Ekyo kitiibwa kiweebwa bakabaka bonna kubanga bava mu kika kya Yuda. Kyebagamba empologoma ya Yuda. Bakabaka omuntu yenna omufuzi omukulembeze omufuzi nga kabaka abeera ava mu kika kya Yuda. Si Yuda Iskarioti. Ekika kya abaana ba Isirayiri waliwo ekika kya Yuda. Katonda kye yalagira okuvaamu bakabaka. Omwo omuva Dawudi enju ya Yese eri mu kika kya Dawudi. Otegedde nabibasomera ennaku ezo mu kitabo ky'okubikkulirwa. Empologoma nga Bayibuli kabaka emudescribinga ng'empologoma. Kubanga ye kabaka empologoma ye kabaka w'ebisolo mu nsiko. Kakati omuntu Bayibuli kabaka emuwa ekitiibwa ekyo. Tradition oba kalicha teyawukanangako na Bayibuli. Ekiri nga mu Bayibuli bwe mulimu obufere ne mu kalicha bateekayo obufere. Obwo obufere bwe tuwalana mu Bayibuli oba mu nzikiriza ate bwe tuwalana ne mu kalicha. Tugenze mu ndagaano enkadde. Wano tubadde mu mpya Yesu tumugoberedde mpaka lwe tumuzizaayo mu ggulu. Wulira wano ngenda kusomako katono. Wulira essuula esooka ey'ebyomu mirembe. Ekitabo eky'ebyomu mirembe gy'abassekabaka. Kubanga kino ekitabo kya bya mu mirembe gya ssekabaka bakwata wali ku mutima gwa kalicha. Introduction y'ekitabo ky'ebyomu mirembe bakwata wali ne bakugirayo okuviira ddala awasooka paka awasemba mu kalicha. Okukulaga kalicha bweri strong mu Bayibuli. Wulira mirembe gy'abassekabaka nti obukulembeze obwensikirano butambulira mu era bwe yagala okumanya ebyafa mu byomu mirembe gy'abassekabaka genda mu kitabo ky'ebyomu mirembe ekisooka n'ekyokubiri waliwo ebyafaayo byonna ate waliwo n'ekitabo ky'abassekabaka naye waliwo n'ebyomu mirembe. Wano ekitabo ky'abassekabaka kyogera ku ba personalities abamu naye ebyomu mirembe byakuŋŋaanya ebikolwa ebyawamu. Wulira ekyolubereberye essuula esooka Adamu Seezi Enosi. Owulira bwe tutandikidde mu kutonda kw'ensi Adamu owulidde ekitabo eky'ebyomu mirembe gy'abassekabaka ekyolubereberye essuula esooka Adamu Seezi Enosi. Kenani Makalaleri Yaledi. Enoki Mesusera Lameka. Nuwa Semu Kaamu ne Yafesi. Batabani ba Yafesi Gomeri ne Magogi ne Madayi ne Yavani ne Tubali ne Meseki ne Tirasi. Ne batabani ba Gomeri Asukenazi ne Difasi ne Togaluma. Ne batabani ba Yavani Elisa ne Talusisi Kitimu ne Lodanimu. Batabani ba Kaamu Kuusi ne Mizulayimu Puuti ne Kanani. Ne batabani ba Kuusi
Seba ne Kavira ne Sabuta ne Lama ne Sabuteka. Ne batabani ba Lama, Seba ne Dedani. Kusi n'azaala Nimurodi n'atanula okuba ow'amaanyi mu nsi. Misulayimu n'azaala Ludimu ne Anamimu. Kati olwo chapter 1 erina ennyiriri 50 zonna ziri bwe zityo. Zonna za introduction ya culture. Zonna ziri mu gundi n'azaala gundi n'azaala gundi. Ennyiriri 54. Ulira chapter 2. Essula ey'okubiri. Bano be batabani ba Isirayiri. Owulira. Lewubeeni, Simyoni, Levi. Kati essula esooka ekujjira eri yonna gye bava ku Adamu n'ekutambuzaawo abantu bajjajja ne baleeta wona ne batuusa ku Yakobo. Essula ey'okubiri ekujjira ku Yakobo ng'afuuse Isirayiri, kyova owulira ng'egamba bano be batabani ba Isirayiri. Bali 12 abavaamu ebika 12 ebya Isirayiri. Okitegedde? Essula ey'okubiri ekujjirayo bano abatandikibwako ebika bya Isirayiri 12. Bano be baana ba Isirayiri. Isirayiri ye Yakobo akyuka afuuka Isirayiri oluvannyuma lw'omusajja oli gwe twasomako gwe yalwanagana naye ekiro kyonna alyoka amusowola ebbunwe. Nayo katugende mu introduction katono. Ne Yuda. Essula ey'okubiri. Bano be batabani ba Isirayiri. Lewubeeni, Simyoni, Levi ne Yuda. Isakali ne Zebuloni. Dani, Yusufu ne Benyamini. Nafutali, Gadi ne Aseri. Batabani ba Yuda. Eri ne Onani ne. Kati amaze abaana kati agenze kubazzukulu. Bano baana ba Isirayiri wikizi Yakobo. Bw'amaze obbakuwa kati akutwala n'akubulira buli omu abaana be yazaala. Buli omu ku 12 yagenda akumenyera be yazaala. Owulira kalicha. Era olw'obuvumu n'amaanyi n'omugaso gwa kalicha kyova laba Museveni bwe yajja yamenya kalicha. Temukkirizibwa kukuŋŋaana. Abembogo bagenda emugulu ne babakuba tiya gaasi nga bagenze kumanyagana. Ebimu ku buzibu bye tulina e Uganda waliwo abembogo abawasa abembogo. Waliwo ab'enkima abawasa ab'enkima. Waliwo ab'emmamba ab'emmamba mbuno mukali kyabakkirizibwa mbuno okwewasa na suna asobola okuwasa nsuubuga. Bombo bakkirizibwa kubanga babeera ku kizinga bokka ate nga tebazaale. Bo ne babakkiriza. Ne bagenda mu kawaayiro kali aka constitution ya kalicha bo ne bagikwatako ne babagamba kati mwenga bwe muli ku kizinga mweka mukkirizibwa era bokka be bakkirizibwa. Seera abo bonsatule baamuzaalirwa mu Basusuwa Omukanani ne Eri omubereberye wa Yuda. Owulira babuulira omwana bamaze bali abaana bagenze ku bazzukulu bakubuulira n'egiba nga bwajja n'agamba nti ffe bazzukulu batabani bagondi abazaalibwa egindi nga bw'omanyi nti waliwo abantu n'agamba ndi muzzukulu nze Asiimubiri mutabani wa Katongole Ebunjako. Muzzukulu wa Luyindi Sabiti eyeebase Ebunjako. Muzzukulu wa Lazaro Kagunga Empololo. Mbalala Mpololo. Kati ne weebuuza abantu ab'Empololo ate omu yeebaka atya Ebunjako. Naye olina okukiteekamu abaana bategeere. Kati ndowooza nze nja kati ate nze abange aba Ebeni bali bagamba bazzukulu ba Asiimubiri eyeebase Kololo. Bannaye tekofuna ettaka Kololo n'enkyapa banziike Kololo. Si wali mu kijjukizo. Ng'ekyapa kyange nze nja kulaba mabanzi wane Kololo mu ttaka lyange lye nagula nga ndi Kololo. Kati omuntu agambe Asiimwe yeebase Kololo. Katongole yeebase Bunjako. Luyindi ali Bunjako. Ate Kagunga Lazaro ali Mpololo. Ate gundi ali Luddawa. Bwe batyo kati bakubuulira n'obuzaale bwabwe.
His Excellency Kyagulanyi yali agoba obuzaale bwe ng'ate alina abali ejjinja. Alina abali eruwuka. Ningamba bannaayenze muzefudde. Alina abali ebusiro. Kyokka te sentamu yeebase Gomba. Naye ate alina ab'Ekyaggwe. Otegedde byonna Bayibuli ebirina bulungi nnyo nga buli muntu bakubulira layine giye ne gye beebase ne gye baaziikibwa ne gye baali ne we byatuukirira ne we byali. Eyo essuula ey'okubiri erina ennyiriri 55 zonna za kalica za nnono. Zonna za kugoba buvo na buddo. Very good. Mwe mutukuvu ampadde ekigambo ekituufu. Eyo essuula ya kubiri erimu obuvo n'obuddo. Tewali kuddaawo kutandika kukola wano bintu bya kisiru. Uli essuula ey'okusatu eyo tubadde mu yakubiri buli emu kwa introduction nkugambye eri mu gundi 5 nene eri mu 5. Kati ulire ey'okusatu. Njagala kugatulula ebyo ebiboozi mu Bayibuli yajja kumalawo kalica si bituufu. Bayibuli yajja kunyweza kalica. Kubanga ne kalica ya butonde tujijjira ddala wa Katonda. Wali olabyeko ente ennume ng'erinnyira ennume. Wali olabyeko ente ennume nga yeeberese ku nnume oba ente enkazi nga yeeberese ku nkazi. Kalica buba butonde. Wali olabyeko enkoko empanga ng'erinnyira empanga. Essuula ey'okusatu. Era bano be baali batabani ba Dawudi abaamuzaalirwa. Essuula ey'okusatu. Era bano be baali batabani ba Dawudi abaamuzaalirwa e Kebbulooni. Owulidde? Omubereberye Amunoni omwana wa Akira. Bw'aba yazaala abaana mu bitundu bingi kati tusoose ne be yazaalira e Kebbulooni. Aba Dawudi nga naffe bwe tulina baganda baffe embalala. Nga bw'olina baganda bo ab'egindi nga bw'olina bajjajjabo waliwo wano kummwe nga muyina ennyiriri ebikana bikinga byenjawulo ng'omuntu afa ne mugamba oyo taata tugenda muziika wa ye wegomba oba ye anti ono w'emitiyana ono weebugerere ate ng'oli gundi twamuziika Kyaddondo ono weebugerere nga yonna muyinayo ebijja naye nga mmwe mumanyi bwe mubigoberera mu nnono zammwe. Kati Dawudi wuno bamutugamba abaana bano be yazaalira e Kebbulooni. Bayibuli ye maama w'ebitabo byonna mu nsi. Era teriimu kakyamunaaka kubanga yawandiikibwa nga aya zakkanga. B'Abayisiraamu bakigamba ayakuka, ffe tukiyita okuluŋŋamizibwa omwoyo. Nga bwe muyina famire y'egindi n'eyegindi muyina abaana ba taata wammwe abaamaama ow'ebutambala. Muyina abaamaama ow'emawokota. Muyina ne maama ow'ebuddu bali abagamba taata maamuto maamuku ebinyoobwa abo bo boogera luganda lweyo. Ate waliwo abaamaama ow'emawokota. Owulira Bayibuli bweri kalica teyawukanangako na Bayibuli tebakulimba. Abasomesa ba Bayibuli mujje obusiru bwammwe n'abasomesa ba Kurani mujje obusiru bwammwe okulaga mbuno simanyi bw'oba omusiraamu kalica guba muzimu olimba gwe olina ekizibu. Eriyo kalica ekkiriza ebisiyaga. Eriyo Bayibuli ekkiriza ebisiyaga. Kurani ekkiriza ebisiyaga. Kati bwe kibanga kiri mu kalica ne mu Kurani otugamba otya nti ate Bayibuli emenyawo kalica oba kalica emenyawo Bayibuli. Teri. Kalica bye bintu ennono ez'obutonde ze tutambuliramu. Bayibuli etuyambako kubinyweza kukakasa nti ebyo bajjajja baffe Katonda yabalungamyanga mu bintu bingi. Awataaliwo buwandiike Katonda yatuyamba buyambi ebyali mu kalica ne wabaawo be yalungamya ne babiwandiika ne bibeera mu Bayibuli. Katonda n'akakasa kalica n'ateekako n'ekigambo kye okutugirayo ebyo bye twali kye tutegedde mu kalica. Kalica eyinza okuba nga erina olw'okuba tebyali biwandiike erina weetaatutuusa. Bayibuli nejja n'ekakasa nti ye bw'oba oyina ejjute kunya ekintu ekiwonya ejjute oteeke ku jjute liwone. Nabbi yakigamba Kabaka Kezekiya. Yesaya n'amugamba ejjute likuluma litya bw'ati bw'ayogera Mukama kunya ekirimba ky'ettiini kunya ekigundi osibeko ejjute linaawona. Ejjute ne liwona. Yesu n'asanga omuzibe n'atabula amalusu n'enfuufu n'amusiiga
ku maaso oyo Ahabu yennyini awedde emirimu n'amugamba genda onaabe mu mazzi. Wano abamu genda onaabe mu mugga gwe Solowaamu. Wano waliwo abantu ab'e Kampala buli lw'ogenda mu kyalo ogenda n'akadomola okime ku mazzi g'ennyanja. Bw'oteeka mu bbafu n'oyiwamu ku tuzzi tw'ennyanja. Owange n'oyiwamu ku tuzzi tw'ennyanja. Bw'oba watweretedde ng'oyagala kutunaabako, what's wrong with that? Kati abamu ne mubirabanga eddogo. Eyo waffe waaliwo omugga guli gwe nabalaga ogwagwamu lukululana gwe bayita Lukolo. Walingawo amaato nga bw'oba oyitamu omulundi ogusooka osenako ku mazzi ago n'onywako. Lumu ne wabaawo abajja abaali balina okujja waka nga tubanoona buwama nga gwe mulundi ogusooka okulinnya mu lyato. Ne tubagamba munywe ku mazzi ago senako bw'oti onyweko. Bwe mugaana temukuba ku simu zaffe ebiseera ebyo nga tetulina simu. Nti obeera ki nti ati olwala mutwale eri sitaani nammwe. Aga amazzi kubanga amazzi g'omugga gaba ga bbulaaka bw'oba gatunulira gundi ogalaba nga ga bbulaaka osooka agasenako oti n'ogalaba nga gatukula. Ne batandika okuwanuusa ebyo agagaddugala galimu n'ebintu. Omusujja gwaluma embwa zaaneti. Omusujja gwaluma embaata zaaneti nga zimaze okusomoka zituusa emitala. Era bwe nali ntwala maama Ebeni wange namugamba maama Ebeni ndi musumba kituufu nze nkusumba ku ssomero ne wamma sinakonyweko. Sinakonyweko ojja kuba bulungi. Era ye n'anywa teyalwala. Era lwe yaddamu okukomawo yeekomyawo yekka. Kalica mugive nako amaanyi go nkugambye amaanyi g'obutonzi amaanyi ga kalica gave nako. Nti obeera ng'ozadde omwana n'ofuna olubuto olulala maama n'ofuna olubuto ne lwafekitinga oli. Era abakyala abasinga okumanya nti alabika yagize ekintu ate alabira ku ono. N'amanya nti kirabika wano waliwo ekintu kakati kiki nti ate ofune simanyi lumonde wa kawogo ate simanyi okola otya ate simanyi mbonaabe mbw'omwana omuteke wansi ogundi onabega n'amazzi gamukolokotereka awo omwana tajja alwala bwosi. Nga bya ddala kati kalica teyawukana na butonde. Omwana gwalina olubuto luli mu lubuto naye ono n'alwala ate ku lwono omwana atusomeseza amasannyalaze g'ebyokuyimba. Kati ono ayagala amasannyalaze naye ono yalina okugamwa naye ate ono ate yagajjawo ono kati ate ono Banne mmwe tuve mu muzannyo wano. Ngenze ku ssuula ey'okuna kyokka obudde bugenze. Wulira essuula ey'okuna nve wano. Sura yakuna yangu watusabe naawe va mu muzannyo bino ebintu tetuwano mu kusaaba. Essula yakuna. Essula ey'okuna. Batabani ba Yuda, Perezi, Kezuloni, ne Kalumi, ne Kuuli, ne Sobali. Ne Leyaya, mutabani wa Sobali, n'azaala Yakasi. Yakasi n'azaala Akumayi ne Lakadi. Ezo zenda ez'Abazolaasi. Owulidde bwe tugenze ne munda. Enda enyumba nga bwe biri mu Buganda, nga bwe biri mu Busoga, nga bwe biri mu Bunyoro, nga bwe biri mu Ankole, nga bwe biri mu Tooro, nga bwe biri Rwenzururu, nga bwe biri mu Acholi, bibino mu Bayibuli. Kati njagala mumbulire kali kyekontagana etya ne Bayibuli. Eyo essula yakuna naye buli ssula egimunyirira ataano zonna za buvuna buddo bwa Isirayiri. Ababuulizi b'enjiri mwetereze ebyokubulira bwe bibabula mwewummuze. Mmwe mukyayisizza abantu ebitabo ebyo ebibiri Qur'ani ne Bayibuli. Kati abaana bali kuvuma kati n'abasiramu batandise okuvuma Kristo naye ffe Kristo tetumulwanirira. Oba mumuvuma mwe mumanyi. Mumuvume. Olaba yagana Petero yali alina ekisonga asazeeko n'omuntu okutu n'amugamba Petero tokola bw'otyo. Nakwata okutu n'akuzaawo. Ffe tetujja kubaddiza nga muvuma Kristo. Mumuvume mwe mumanyi naye. Mwe munaamanya mujja kwegwako. Kati abantu bagenze kusitukira mu Muhammad. Ababuulizi b'ebitabo ebyo ebibiri mwegendereze ebintu bye mwogera. Mwegendereze bye mubuulira. Nze kyovula banyina segments zonna. Bwe mba ndi mu politics ebya politics omuntu abimanya nti awo yabadde avunula politics kyekyo.
bwemba mu Bayibuli mala nakusaba nengamba kati bino bya Bayibuli era bw'olinoonya ensobi gye nakola mu Bayibuli ejja kubula bw'olinoonya ekigambo eky'ensobi kye nayogera mu Bayibuli kijja kubula mu politics kisobola obeerayo kubanga nkutte muzeeyi waswalule ne mukunyakunya bwe nti mbadde mu politics bwe mubanga musomesa Bayibuli mwegendereze ne Qur'an ebitabo ebyo bibiri temubizanyiramu webale nnyo Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo bakabaka bali mu Bayibuli ne mu Qur'an obwakabaka tabi eriwogolwa ddala ku Katonda yennyini n'abeera kabaka w'abakabaka kyovula banga Museveni ekitiibwa ayagala ekitiibwa yeyongerako RDC kuba bw'atabana ba RDC tabana ekitiibwa buli RDC wabeerawo Museveni buli wolaba RDC oba assistant RDC kati yakoze ne ba RDC aba buli district aba asobola okubunya ekitiibwa kye n'obuyinza bwe n'amaanyi ge buli ba RDC lwe beeyongera ba DPC ba swiswiswi amaanyi ga Museveni gaba geeyongeraawo kati bakabaka ge maanyi ga Katonda ku nsi kyovoola bamumuyiikidde Ayogedde tannanyega kigambo n'eki naye embiri bayiri by'abantu baabo minisita alina emundu yeekwese mu mundu ng'ayagala bamuteeke mu magazini ng'essasi bamukwekere ddala mu mundu wakati nga yenna ogubuto nga naye banne bannayuganda muboole omusajja oyo Mayanja mu mugobe Mayanja taddamu okuyimirira wantu wonna mu Buganda ne mu Uganda Mayanja taddamu kuyimirira wantu wonna oba musinzizo oba kulumba oba mu meeting temuddamu mukkiriza ategeere nti ekyo ekitiibwa kya Katonda ekyabakabaka tamasinkana batabani bo ne bawalabo banyigirizibwa balumwa balina embeera ezitali zimu kusaba basinkane mu linnya lya Yesu buli omu alina waakwetaaga abali mu makomera abakava mu makomera abafiiriddwa abakoze loosi ez'enjawulo Mukama basinkane waliwo abakyala balina ebizibu byabwe ng'abakyala basinkane mu linnya lya Yesu ate abaami ffe tusinga ebizibu Mukama tusinkane abaami Mukama tusinkane kati ennaku zino ffe bataata ffe bamaama tusinkane Mukama mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda yenze bina tusabye abantu bonna ne bagamba nti amiina bamaama batusuulira abaana ali ugamba nti ali Mukama olunaku lwaleero mpulidde ekigambo kyo n'enzikiza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose sawundi enyange mu kitabo ky'okufa olwandika mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu amiina kisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Ayi Katonda n'okusa ekimukomyo omutukuvu tusaba ebiina ffeffe fenna n'eri abooluganda bonna byemu okutuvaako emirembe ekitaggwaawo amiina Mukama abawe omukisa mubeere bulungi mbaagala nnyo mugende musome essuula ezo musome n'ebyandiko ebirala bingi nnyo nnyo in fact tugenda kwongera okusoma ku kalica ne Bible oba kalica n'enzikiriza tusobole okutaggulula embeera eyo n'eyo entegeera eyo egamba nti Bible yajja kumalawo kalica oba mbu kalica sitaani Yesu babimukolako byonna ne basala n'ente ne basala ne kayuba mukuuku n'ejjuba ate nga beegendereza si buli kiri kye kigambwa okukolebwa kye baakola era ne maama okufuluma ng'amaze okutuukiriza obulombolombo bwonna nga bwe bwali Mukama bawa omukisa baagala nnyo mweraba mwebala okuyimirira ne muganda waffe Masaaba bambi mu munoonyeeko waakiri oyogereko naye omuzimbe kuba ali mu bweraliikirivu ali mu status ennungi ne muganda waffe Bobi Giant kituufu tuli mu struggle waliwo abali mu kkomera ate era tekijjaawo n'abagenda okubanga bawasa nabo bawase Bayibuli egamba muwase muzaale mwale katono eggwanga ngenda ddibawa so naye tuyimirire naye mwebale nnyo mubeere bulungi mweraba I sign out.